olunaku olwaleero nti kooti esobodde okuyimirira ku magulu abiri negoba ekisangosango ekijweteke ekyali kyateekebwako ne bampalula ne banzigalira mu kaduuku okumala ennaku 2 n'oluvannyuma ne bantwala mu kooti nga banvunaana mbu nagezaako okusaasanya ekirwadde kya COVID-19 bwe nali nga nyamba abantu bange nga mbagabira ku kyokulya kyannaku naye ndi musanyufu nnyo nti olunaku lwayo kooti eyimiridde ku magulu gwayo negoba omusango guno oluvannyuma lwa poliisi n'abanumiriza okulemerwa okuleeta obujulizi nti nno ekyo ekikolwa ddala nali nkikola nekyennyamiza nti mu ggwanga muno ate abantu abaavaayo okuyamba abantu oluvannyuma lwa gavumenti okulemererwa okugabira abantu emmere wadde ssente obutitimbe n'obutitimbe bwayisibwa ne balemererwa okubagabira emmere ne balemererwa okubagabira masks ne balemererwa okubabudaabuda mu mbeera emu oba endala nti ate ffe abaavaayo okuyamba abantu ffe twayita mu kutulugunyizibwa ne tuggalirwa ne tutuuka n'okuleetebwa mu kooti nga tuvunaanwa ebisango ebijeeteke ebitalinaamu makulu n'olw'ensonga eyo ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero era kati ndi mu nteekateeka nange kwewumbawumba kulaba ngeri ki ate gye ntwalaganya gavumenti olw'okuntulugunya mu mbeera eyo n'emmere yange yavundira ku mmotoka emu gye baatwala okulaba ate engeri ki gye nnyinza okuddamu okugifuna n'ekisemberayo ddala kwe kulaba n'akasente kange 1000 gye banteekesa mu kooti nga neeyimirira ate nazo sente zange nazo zenzirira kubanga kati sente ekiseera kino nkyagala nnyo ŋŋende nfaafagana bulungi nnyo noono yakulembera mwami Kibulo yakulembera mu kunkwata ŋŋende nzikozese mu kukola emirimu gyange egy'emirala era oluvannyuma lw'emyezi kati myezi 3 nga tewali bujulizi buleetebwa omulamuzi n'agamba awo omusango gugogwe n'ekyo kintu kyewuunyisa kubanga mwatandise n'okulaba nga DPP n'emisango egimu ate atandise gijjayo bujja mu kooti nga mwalabye ogwazzaako era nsiwulira ne guno abadde ayagala kusala lukujjukujju kugujjayo naye kooti neeyimirira ku magulu gaayo neegugoba. Extremely excited this day that this case which was brought against me that I was trying to spread an infectious disease of COVID-19. And shortly thereafter, I was taken to police where I spent 2 days in cells, and subsequently I was produced in court where I was granted bail. Since then I have been reporting, and on this day, court has firmly stood on its own motion and dismissed this case. Like for lack of prosecution, the police and state have failed to produce evidence against me. I'm so excited about that, and I'm sure now I have been set free. I think I'm going to take on another course where I'm going to try to initiate other proceedings against the government for malicious prosecution and for the actions which led to the destruction of my food, which I was trying to give to my people in the constituency. I'm so much excited, especially for the perpetrators and the people who initiated this case, which were led by Honorable Kibulo, to ensure that I'm incarcerated, who wished me to be remanded at Chitalia, that their efforts have been frustrated. I'm thankful to God that I'm finally done with this case.